Tulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga n'okusingira ddala mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Jjinja yabadde ewezezza milimita 3.2 n'obutundutundu 4, Namulonge milimita 28 n'obutundu 2, so nga ate yo mu Kampala zaweze milimita 12 n'obutundutundu 7. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba oba rain belt okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa, ekyaleeseewo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga okukwosa n'ebitundu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'awamu obudde bujja kubeera bwa kikome. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe okwosa n'ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba. Byo ebiri mu bukiikakkono tusuubira nti nno omusana gujja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'ekkotido. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27, so nga ate yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Mwanza ne Nairobi tusuubirayo enkuba okutonnya, kyokka nga mu Addis Ababa ne Dubai tusuubira omusana okwaka. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Nze Lubega Michael.